kwase Mukama Katonda yalimanya yajja tulamula nze nkubuulira nkutadde emikono gya Mukama Katonda gye nakoma okwagala gy'okomya okunkozesa n'onkozesa buli kimu n'onsiimu n'onfuula ekisiimuula n'omala n'onsuula mu bbanga. Kakati obuzibu bwe nnina oba ebyantuukako nagenda okuva wano nalina omukyala bamuyita Florence Nakazibu. Omukyala oyo sijja gamba nti twali officially married nti oba nayanjula oba nakuba empeta nedda, naye nali nakyala nga tulina n'omwana. Ne ngenda ku kyeyo ne ntandika okukola. Omwaka nagenda 2018 nga ggwako ogw'ekkumi awo nga guggwako. Ne nkola 2019 natandika okukola 2019 ne nkomawo mu 2022. Ngenda okudda mu 2022 nga munnange embeera kale kwegamba tezikwatagana bulungi. Naye okay, omanyi waliwo ekintu ekikugamba nga complaininga wakola kino waliwo kino n'ogamba ye kale maybe waliwo ensonga n'olowooza mujja zigonjoola. Kati ebimu ku bireetera omusajja okugamba nti walabika waliwo tusobola obigonjoola. Kasita mbeerako nayo n'omukyalo oyo mu nsonga z'ekikulu kuba nabeerako nayo omulundi gwali gumu mwogwo omwaka gwa 2020. Okay, ne ngamba maybe waliwo tujja kola ki tujja kukwatagana. Saakirowoozaako nti oba twawukanidde ddala biki ne tusigala nga twogera nga ajja n'andabako n'agenda bwe bityo nga tweraba ng'abaagalana. Naye ndowooza si ndowooza wabula yalina omusajja by then gwe nali simanyi oba nga baali baawukana, sinafuna information ntuufu. Naye nga amawulire ge nakafuna kuba bino kati byawukana ku mboozi zonna ze mbadde muwulira bannange abadde babifollowinga. Mbadde sikimanyi nti Florence alina abaana 3 muffe abasajja 3. Kati bwe nkomawo nakomawo ennaku z'omwezi nga 4 omwezi oguwedde. Era omukyala wange oyo oba omukyala ekisi wange ye yannona ku kisaawe, ye yantegekera ennyumba we nali mbeera, ye yagirongoosa buli kimu n'akikola n'anjoleza engoye buli kimu ng'omukyala. Era n'atambula n'agenda, zaali ssaawa 3:30 nga zigenda mu 4 bwe zityo. N'agenda n'aŋŋamba bye yaŋŋamba, alina ensonga ze yannyonnyola biki kwega ne mbitegeera kale kuba nali namutegeera ebbanga ddene. Omuntu gwe njogerako tumaze naye since 2012 nga tuli ffenna, we understand each other. Kaakati ebbanga lye mmaze wano okuva mu lwe nakomawo kuba maze emyaka 3 nga siriiwo, ebintu bingi bye ŋŋenze nzuula ebipya bye nali simanyi. Nali simanyi nti ne mu 2020 we nakomerawo mu March Florence yalina omwana. Ebyo naakabizuula nti alina omwana. Nti osaawa ya leero Florence alina abaana 3 mu basajja 3 ffenna. Owange ye mukulu ne wabaako omwana addako n'omwana gw'alina kati currently. Ebyo byonna naakabitegeera kuba ŋŋenda nzuula ebipya buli olu. Kitegeeza n'ebirala nkyabisuubira. Simanyi oba naawe nsuubirayo omwana omulala simanyi. Kati omukyalo oyo tubaddewo ne tubeerawo, naye ekisinga okunnuma mu byonna ng'ekibadde kisinga okunnuma nze nkomawo wano okuzuula ebyo byonna bye nzudde. Nze nkomawo wano nga mmanyi nkomawo wa mukazi wange sirina kye mbadde simuwa, kebeera empeta ey'oku lugalo ey'amalidaadi, kakabeera akagoye ak'omunda, kakabeera akagatto, buli kimu mbadde nkikola ng'omusajja. Era nga nkubira n'omutwalo kuba nze mbadde nina mobile money ng'asobola okuŋŋamba waliwo ekigaanyi nnyambisa oba mutwalo gwa transport oba gwakulya nga nsobola ogukwata n'engomo engoye n'empeereza ebintu. Essimu n'empeereza, nasembayo muweereza essimu gwali mwezi gwa 3 omwaka guno ne muweereza essimu ebintu ebiyitirivu. Era n'omulundi guno namuwa ebintu nga nkomye kuba namuleetera ebintu byali bingi nnyo to the extent twabipakira mu nsawo kuba ebintu ebyo nagendanga ngula kimu ku kimu nga bwe muterekera. Twabipakira mu nsawo ne bigaana okujyamu, ebimu twabikuba mu mmotoka direct. Era n'avuga n'agenda. Ebimu abyambala ebimu takyabyambala olw'embeera eno eriwo wakati wange naawe. Simanyi oba n'essimu akyagikwata oba takyagikwata. Ebbanga lye mmaze Dubai naakamuwa essimu zonna emyaka 3 muwaddemu essimu 4 yinze wano kamwa kwogera. Mbadde mulabirira, mbadde muwa buli kimu. Ekisinga okunnuma mu byonna omukazi oyo okumanya alina ebintu 3: mwenzi, mulogo ate mubbi.
kubanze nalogebwa. Omusajja yenna atakkiriza nti omukazi aloga olwerimba, abakazi baloga. Nze omukazi yandoga nankwata nanteeka wali nenfuuka kimawube eki. Anyiga bunyizi pesa, abadde anyiga bunyizi pesa lyayagala. Bw'aba ayagala ssente ng'anyiga bunyizi pesa. Era nze nga nabivaako. Si baganda bange, si baani, nze bonna nga nabavaako. Nze ebirowoozo byange byonna n'ebyokukola bibadde mukazi. Kyova olaba nnina obulumi bw'amaanyi nnyo. Ti omuntu gwe nkoledde ebintu ebingi ennyo, omuntu gwe nayagala ennyo, omuntu gwe nasuuta n'ensukkulumya ne kubanga abanzaala n'endekawo baganda bange mikwano gyange bembadde nabo bempangadde nabo ebbanga nti teyandindiddemu lukwolo bwe rutyo. Kitegeera olukwe lwe yandyamu muno nava wano genda kukola nga twesuubizza ensi n'eggulu. Era nagenda nenkola nentandika okukola. Sente mbadde muwa namwako $1,500,000. Atandika okukola sente n'azirya ne ziggwawo. Bwe nakoma wano mu 2020 nali muwa sente nga mulabirira ng'omukazi mu busobozi bwange obutono nga muwa. Sigamba nti alina birungi byeyankolera, abiina era kwe kwali foundation kwentambuliranga nti omuntu ono yambeererawo mu mbeera embi. Kyova olaba nange nina omusasula. Nze Florence mbadde muwa sente nga seebuuzizza ku muntu nga sejjusa olw'ensonga tulina ebyafaayo byaffe ebitugatta. Era nali mmanyi mu bintu, kyova olaba nina obulumi bw'amaanyi ku mutima. Mu bintu bye nali sisuubira nti asobola okundyamu olukwe mu ebyo ebintu byaffe ebibiri. N'atuuka n'okuzaala abaana 3 nga simanyi. Eyasooka ne bamuwasa, owokubiri ne bamuwasa ne bamwanjula nga nze simanyi. Kugana embeeraawo mu bbanga omuntu ampita best friend we ebyo bye yansasula. Naye nga ne ssente mbadde ntoola. Kaakati ekisooka mu byonna eddoboozi lyange lino nze navaayo. Nze ndi muntu atayagala nnyo byakwemulisa, abantu bammanyi, saagala mawulire. Naye eddoboozi lyange lino nvaayo lwa bulumi bwange bwe nnina ng'omusajja. Nze kubanga abasajja ffe tuli voiceless, teri ayamba. Kyova olaba oli ajja kugamba ekyo ekisajja kisiru kyogera biki. Abasajja tufa silently. Oba okitegeera, teri ayamba. Nze nina obulumi bwange. Omukazi yandyamu olukwe atya. One, toyinza munno ng'ali eri ali ku ddungu, omusana gumwokya SM kuba talina mukazi abeerawo amanyi yeekuumira mukazi we, agenda kubeera na mukazi we. Gwe nga yakasitula bw'ati yakagenda, kubanga omwana wabanga mu 2020 yali yazaalibwa, kitegeeza olubuto yalufuna 2019, nze nakomawo 2020 mu March. Oba okitegeera, toyinza ku munno ng'ali eri abonaabona akuweereza ssente n'enkuweereza $1,500,000 okole bizinensi obeerewo. Gwe kennyini n'onsuubiza nga osobola okufuna $60,000 ku 7 per month zikusobola okubeezaawo. Nange njiyo obulamu. Ate gwe n'okola kyoyinza kyesisobola kukola. One, n'ofuna olubuto n'okyaza omusajja n'ozaala omwana n'otaŋŋamba. 2, n'enkomawo n'ojja n'obeera nange mu nsonga z'ekikulu. Onneesittaza ontiisa. Kiki ekyo ky'oba ofa? Olwedde olina omusajja, nze wali onjagaza ki? Ekyokubiri n'enzirayo natuuka okuddayo nga tukkaanyiza wonna wonna bannaye bye mbagamba nga simanyi nti omukazi alina omwana oyo. Ono gwe mbagamba owookubiri adda ku wange. N'enzirayo ne ŋŋenda. Era nagenda ovaawo nga simanyi nti omukazi alina omwana. Nentambula ne ŋŋenda. Ŋŋenda okuva wano okuddayo nga twogera nga mwami na mukyala. Nga buli kimu nkimuwa, nga buli kimu mu busobozi bwange. Ne ŋŋenda ne ntandika okukola. Mbadde muweereza ssente. N'oli omusajja n'omufiisa, ne mwawukana, n'ofunawo n'omusajja omulala, naye n'akuwasa n'akwanjula, naye n'omuzaalamu n'omwana. Naye nga buli lunaku amazima ddala, buli lunaku mukazi gwe okumanya oli mubi nnyo, Katonda ali kusasula gwe nkulayirira ne bwe buli baddi. Nze obulumi bw'ontuusizzaako nze abumanyi. Gwe tomanyi bulumi bw'ontuusizzaako, naye ndayira mu mazima ga Katonda ali kusasula. Togenda kuba na ssanyu lubeerera. Nze sigenda kukaaba nga ggwe osanyuka. N'otuuka n'okomawo n'onkolera buli kimu ng'omukazi owange, n'ojja ewange ne tubeera ffenna ng'era abantu abakulu. Naye ng'okimanyi olina omusajja, mukazi gwe ofa ki n'obulamu bw'ensi? Ki ky'oyagala ky'otafuna? Onoonya ki? Okitegeera, lwaki ontuusizza ku kino? N'olya ssente zange ezaasooka na zino n'ozirya. Naye ng'oli wa musajja, nze wankyawa ng'ogamba ndi mwavu. Okitegeera, oba ssente zange ntono. N'ogenda ewali ayina ennyingi. Kyokka ate naye era ewali ennyingi era naye omwendako. Nze oba onjagaza ki? Lwaki tomatira? Oba okitegeera, wayingira ebintu by'ekirogo. Oyo mukwano gwo
Maria ye yabikuyigiriza. Oli mulogo nze waloga nze nonkwata nonteeka wali n'okutegeera sikyategeera nondoga nonfuula ekintu ekiziringi nondoga oli mulogo. Obwenzi obubbi nobba ne taata w'omwana wo ng'omuntu eyandibadde ankulaakulanya n'obaako levo kunteeka okitegeera nonziba nonteeka ku zero to the extent n'akatono ke nabadde nnina nako wabadde okamaliriza ng'okatutte. Florence Katonda ajja kusasula tojja kgenda nabyo. Nze nkubuulira batuziika mu fuuti 5 ku 6 ffenna teri agenda nansi naye gyemize emibi gyejjeemu. Bw'oba wafumbirwa gye wafumbirwa beera eyo. Nze tonnoonya onjagaza ki noweebaka nange ate ng'olina omusajja gwe baakayanjula ng'oswaza kiki kyonoonya kitegeera ontuusiza ku kino. Bannayinza abagamba bino byonna ebigambo mbyogeza bulumi abamanyi bamanyi nze sirya mmere njagala nakugwa kigo mbeera mu bya kunywa butunda bankamulira juice nga mwana muto gwe nsiibirira sirya mmere nze bukyangambaawo maze wiiki nga 3 appetite yabula okuva lwe nategeera ensonga ezo lwa mukazi oyo. Omukazi yantuusizza ku bino ngenda gwa ddalu lwa mukazi si lwakuba nti mwagala nnyo kuba ebyalava obivaako n'ogamba ekyo kitadde naye nojjukira ebintu byakoze kitegeera akuggyeko abantu bo bonna ate n'amala n'akuleka mu bbanga n'akulekawo sente azitutte takkiriza owe bantu sente yayagala omuwe sente ate n'abantu n'otuuka ate n'akulekawo nga tolina najyoddukira nga n'ab'eŋŋanda baakukyawadda baakunyigira olw'omukazi kuba weemalamu olw'omukazi. Kati essaawa zino ndi mu kuyambibwa buyambibwa banne neetaaga okuyambibwa omukazi yankola ekintu ekitakoleka nze simanyi oba naakivaamu ntya kubanga ebyalaavu byonna bivaako agamba nti njagala omukazi ekyomukazi nakita naye obulamu bwange buganye okuddawo inenomo we mbeere ng'omuntu owa bulijjo oba okitegeera. Ekyokubiri baagala kunzita ekyo nkiddamu baagala kunzita. Waliwo abantu abantambulirako si gumu seebiri nga banneegezaamu luli bankuba emmotoka omusajja n'aŋŋamba gwe nalidde ssente zo naye ogenda kiraba. Era abavubuka ne bansanga ne baŋŋamba yooyo si yooyo nanga yooyo lwakuba ayambadde enkofiira simanyi kye baali bategeeza. Ekirala omuntu gwendiringa naye muntu wa birogologo yafuna emikwano emibi alina mukwano gwe amuyigiriza egyo gyonna emize emibi egy'obwenzi egy'obulogo yasinze okwonoona omwana oyo. Sigamba nti naye teyeeyonoona kuba naye boonoona ayagala kwonooneka naye oyo omwana ayonooneserwa ebyo talina loogi z'atamanyi emakindi wano. Nze sigendangako mu loogi nze nkulidde Kibuye naye nze sigendangako mu loogi naye yantambuza mu loogi z'emakindi oyo omwana naye nze nali sibifaako nnyo. Kati naawe kati bwe nkiraba neetaaga okuyambibwa mbeegayiridde bannaayo. Embeera gye ndimu ng'omuntu si nnungi kuba kati bwe mba sirya mmere ne mukadde waka gye mbeera kimweraliikiriza bampa akamere nga ka mwana muto naye ne kannema okulya yadde okukamira obumizi sisobola okuggyako juice gwe mbeerako buli lunaku juice neetaaga obuyambi bannange nti ensonga y'omwana nze nga taata buzibu bwensinga okuba nabwo nti mbadde eri nga mpeereza ssente ng'omuzadde era afaayo buli mwezi nga mpeereza ssente nnyingi ennyo kubeera si ze nnina era nfuna katono naye nga nfaayo emyaka 3 gye mbaddewo actually bukyanga ntandika kuba mu bulamu n'oyo mukazi gino emyaka 3 gye nkyasinza okubeera omusajja omulungi nange ne mbeera proud ne ŋŋamba nti yes I'm a proud father, I'm a proud husband. Why? Mbadde nfaayo nze nga salary wange ajja between 15 to 17 oba 20 naye nga mukazi wange making sure nti sente zazirecevinga tasukka nnaku za mwezi 3 ku 2 obanga lumu oluusi nga 3 ng'oba omuweereza sente z'okulabirira ye n'omwana nga nfaayo. Kaakati obuyambi bwensinga okwetaaga nze nga nze omuntu ku nsonga z'omwana mbadde saagala nnyo kuba omwana si yamuyina oba okitegeera nkyanoonya oluwenda kuba byonna mbadde njagala mbadde ntaddewo gurawundi ey'okuteesa saagala kukola kya busiru ku bantu bali baswaza abalina omwana kuba babeereddewo omwana wange ebbanga ddene naddala omukyala amuyina mumanyi ng'omukyala omulungi naye access ku ye ebadde ekyambuze. Omwana oyo n'omukyala yateekawo oluwonko wakati wange n'oli oli simuyinaako access n'omwana wange simuyinaako access. Bwe mba njagala kwogera na mwana wange njogera n'ono Florence ate Florence yalina okusindika obubaka eri bwe mba bwakufuna mwana ovuwiiki ne bigaana okukwatagana. Kati omukyala alina omwana olw'okuba nti bingi by'atamanyi nange bye simanyi mbadde saagala muteeka nnyo ku bunkeeke na pressure ya mwana
kubanga amubeereddewo amukoledde buli kimu ng'omuzadde. Mbadde njagala nnyo okuteekawo ground y'okuteeseganya between me naye, era nga mbadde nkyagezaako okumunoonya okulaba nti twogerezeganya ng'ensonga sinnazongerayo kuba n'obwo obusobozi mbuyina, era nsobola okukola kyonna ekikwata ku mwana. Era Florence namugamba ekintu ekikwatagana n'omwana ebyo byo tubiggyemu okusaaga. Ojja kwogera odaalimba nti sigenda twala mwana naye nkulayirira ky'ekyomwana kigenda kuba kiralamuuko, wabula olw'okuba nti Florence si alina omwana, kuba omusajja gyali tayagala baana batali babi, omwana ali walala, kitegeeza nina okukwatagana n'omuntu alina omwana twogere tulabe ekyokola. Mbadde nkyakiwadde omukisa eky'omwana, kyovola mbadde sinabiteeka mu force. Ekintu ky'omwana okuba owange oba obutaba wange, ekibi oba ekirungi kiri kimu, omwana yanfaanana. Naye Abaganda bagamba okufaanagana si Luganda. Era ebimu ku bintu byensaba ye DNA kuba yo njeetaaga. Why? Because omwana tayinza kuba wuwo ng'owaayo ssente naye nga tomanyi ssomero mwana lyasomeramu, tebakubuulira kibiina mwana kyasomeramu, fees ozitoola ne ripooti tebakusindikirako yadde nti omwana yakoze bw'ati, ng'oli awo oli mu bbanga nga n'omwana yennyini toyogerako na mwana wo oba okitegeera. Kati ebyo byonna bikuleetera okubuusabuusa nogana ye ono omwana, era ebyo twabiyomberamu ne Florence sigumusa ebiri nga nnyomba naye ne mugamba naye ombonyaabonya, lwaki ombonyaabonya ku mwana owange? Bw'aba omwana si wange ekyo kiŋŋambe, okitegeera, ŋŋamba nti omwana si wange nkite, manye nti siina mwana, ntandika obulamu obupya obutaliimu mwana. Naye ssente ozinsabira ku pisito, ozaagalira mu budde, toyagala kuweza nnaku za mwezi nga 5 nga sikuwadde ssente, toyagala excuse. Naye toŋŋanya kwogera na mwana, naye kugamba buvunaanyizibwa ki otoola otya ssente n'oziwaayo, naye nga gwewadde ssente tomugambye nako nti omwana yasomye atya. Akubuulira mwana adda ku ssomero, takubuulira nga mwana yawummudde. Banaye nina obulumi, omukazi ankoze ebintu byonna naye mbaga nti omukazi yandoga, nze nina obulumi, amaziga gampeddemu nga kaabye ne gaggwayo gaakala, oba okitegeera. Omukazi ne bw'oli mugamba ku kisonga y'omwana akukambuwalira n'atabuka. Kati nze ebintu by'okuyomba olwerero ku kyeyo kirina stress kibonyaabonya, ate n'omukazi akuteekamu omuguwa, ebyo bye bimuwulira ti omwana yavudde ku kizimbe ne yeesuulawo, byebyo muntu akuteekako omuguwa mu bulago n'ogukwata n'ogweteekamu. Kati ekyo n'enkita, naye nga ssente mbadde nzitoola, ssente ze siwaddeeyo kuzikwata ku nsonga y'omwana, gubadde mwezi oguwedde nga nkomawo, ze ssente zokka ze sitodde, ate nakati sinnatoola ssente olw'ensonga embeera gye ndimu wakati wange ne Florence n'omwana wange si nnungi. Why? Simanyi oba omwana wange oba si wange. Ye omwana wabanga wange lwaki temunzikiriza mulabako? Nange ndi muzadde, bwe mba si muzadde tugende ku DNA. Nze nasemba okulaba omwana wange, twali mu kuziika mukama wange, nze nina obulumi ku mutima. Nendaba omwana wange ng'atambula agenda ali wali. Ne ŋŋamba omukazi leka njogereko n'omwana wange, omukazi n'aŋŋaana okwogera n'omwana wange. Omukazi nga nkwata ng'omubbi, lwaki abankwata ng'omubbi? Naga toyogera na mwana, lwaki aŋŋaana okwogera n'omwana wange? Omwana waba si wange ŋŋamba. Leka kumbonyaabonya bw'otyo. Essente ozitutte nzikiriza maama, wandiisa byonna bye wayagala wabinkola, naye at least ndekera omwana. Kyekirabo kye ndigamba nti at least nakufunamu omwana. Naye nombonyaabonya ne ku mwana owange nga ntoola buli kimu n'ekikuwa, mukazi gwe oli mubi nnyo. Naye Florence amaziga gonkaabizza, nkulayirira amazima. Sirigenda musabo ku lulwo. Naye ne bwe giriba myaka 10 oyo Mukama Katonda talyanguzi, Florence Katonda ajja kusasula. Nze mmanyi kyempitamu, gw'oyinza okuba tokimanyi kuba gw'oli mu bulamu onyumirwa, naye nze tomanyi kyempitamu. Naye ng'omanyi kyekitegeeza okulaba omwana wo, nali ngenda ku kyeyombuzayo ennaku 3 ngenda nendaba omwana wange twali mu kuziika. Temugaa Flo, omwana bw'oli kanjogereko n'omwana wange. Omukazi n'aŋŋaana, tugenda kulaba mwana muleke biki omwana. Ne mugamba ngenda ku kyeyo, simanyi oba naakomawo ndi mulamu oba siri mulamu, simanyi mbanga kiri ngenda kukumalayo. Kanjogereko n'omwana, nzikiriza njogereko n'omwana. Omukazi n'aŋŋaana okwogera n'omwana wange. Naye nga buli kimu nkitoola, lwaki oba ombonyaabonya? Nkuwadde ssente. Siri mugaga nti ndi musajja mugaga, naye akatono ke mbadde nsobola nkakuwadde. Bantu mmwe musiimeeko, mugenda twekuza ebikyamu. Kitegeera nze siri mwana wa mugaga nti nina ekizimbe mwe mbadde ntoola, sitoola mu bbanka. Ssente zange ze mbadde nkuwa za maanyi.
kitegeera nze sibbangako omuntu obulamu bwange bwonna sente zange z'amaanyi naye nzikuwadde zonna naye n'okumpa omusaayi gwange nagwo n'ogulemera. Lwaki olemera omusaayi gwange? Tonganya n'okusindikirayo ka audio k'omwana ng'omwana mbuuza how are you daddy, nakyo n'okigaana. Mukazi gwe nakola ki? Kankukwase Mukama Katonda yalimanya, yajja tulamula, nze nkubuulira nkutadde mu mikono gya Mukama Katonda gye nakoma okwagala gy'okomye okunkozesa, n'onkozesa buli kimu, n'onfuula ekisiimuula, n'omala n'onsuula mu bbanga. Mukama Katonda gy'ali, sirina kyakwongerako.